Munnange waliwo ono security guard wa kampani emanyiddwako nga SGA. Munnange yakwatiddwa lwa kubba bintu bya boosi we awantu wabadde akuuma ate yasazeewo ye abeere nga ababba. Ebintu byabadde bingi nnyo. Mulimu booda, mulimu solar panels, mulimu zineno batteries z'emmotoka, mulimu TV, bintu bingi era bw'aba nga abitunze yabadde agenda kuggyamu ssente eziwererako ddala. So munnange cameras zaamukutte era ne bagenda ne bamukwata n'ebintu ne babiggyayo gye yabadde abiterese. Naye munnange ng'omuntu omubbi we bamukwata ne yeetonda n'agamba musonyiwe oba nabbye lwakino oba ne kino. Bannange ye ono ye ebyo byonna yabadde comfortable nga mugumu bitya ng'abaddamu nga bw'ayagala. Kasooke mbateereko ka video mukalabe tukomewo. The heads. The camera shows you well when you're stealing them. Really? Yes? Okay, so how much you are getting? It is okay, provided they can take our things to police, it's fine. Let them come. I'll send mobile money. You have refused to talk, or you, Sebo? Sebo, you come from Nebi? You come from Nebi? Yeah. Why did you steal your bosses? You tell us. I've not steal, just you took. I took. You took to cheap. For me, yeah. To use them for me. You took for you. All of these things, a motorcycle, a TV, batteries of vehicles, speakers, Change your life. solars. You wanted to change from bad to good. Yes. So you wanted to use it to carry your thing, the motorcycle. You man. You wanted to change life. Changing life. It's a transportation. So where are you going to ride it up to Nebi? No. Are you going to use it in the... Even I used to even work at night. I ride. Hey, using it. Yeah, of course. Life had become soft for you. Enjoy, my dear. Enjoy. This man is enjoy, dear. What is your name? Omirambe Steven. Huh? Omirambe Steven. You come from where? From Nebi. From Nebi. Where are you now? I'm in Kampala. You are in Kampala. What have you been doing? I work in security. You work in security. Which security? SGA. SGA. You have been working as who? Guard. As a guard. Where were you deployed? Traknaf. Huh? Traknaf. Traknaf. What happened? Why are you here? So they have recovered some other things from them. From where? Out my home. Who brought them at your home? And myself. Yourself. You stole them or they gave them to you? I just pick them. You picked them. What do you pick? You tell us. Hello, These go. are what I've picked here. Huh? What do you steal? Tell me. You are seeing them here. You mention one by one. So the woofer, battery. You tell us. Yes? Huh? You capture them in camera. What did you steal? Talk. I don't know. You don't know what you stole? I'm going to slap you. You slap me. Do anything you want. Yeah. Munnange ye bw'atyo Proud Mubbi bwe yasazeewo atukole kwegamba ye talina wadde na kwejjusa buno bamukutte oba bagenda kuba bamutwala mu kkomera yeetonde agambe musonyiwe afukamire. Munnange abantu basobola okukwatibwamu muli
ne bagamba bambi Chaka yabbye oba yabadde talina kyakulya oba yabadde alina obuzibu ne bamusonyiwa naye munnange ye bw'atyo bwe yabadde abaddamu arrogantly nga tafaayo naye abantu abamu bavuddeyo mu comment section ne bagamba mbuno ezo security companies basasula abantu ssente ntono, abantu balina zi families, yensonga lwaki ono omusajja yavuddeyo nabba naye mbona ayinza okuba si mubbi naye olw'embeera naye bannange sometimes tukkirize omubbi abeera mubbi ono omusajja engeri gye yabadde ayogeramu sisuubira mbuno mbeera ayinza okuba yajoininga security company kuba omuntu bw'abanga abbye lwa mbeera ng'akwatiddwa asobola munange okwegonzaawo ne yeetonda n'agamba bannange munsonyiwe nakikoze olw'okupambadde nina bino eno ebizibu naye munsonyiwe sijja kuddamu naye bannange ye yabadde comfortable ng'abaddamu arrogantly oba munange oba yabadde yeesiga ki kirabika alina kye yeesiga naye ono ye alabika mubbi kkondo ate alabika abbye ebintu bingi kirabika si gwe gusoose kubanga yagambye buno ebintu abibbye so that obulamu bwe bukyuke abeere mu bulamu obuli better ate ne booda abadde apulaninga givugira mu ekyo ekifo kyennyini gye yabbye ekitegeeza ono mubbi simbu yabbye lwa mbeera wadde security companies nazo zisasula ssente ntono naye ono ye mubbi ye alabika yagenda n'okuyingira security koredde mubbi abalala bavuddeyo ne banenya security companies buno zirecruiting ababbi naye munnange n'oluusi nabo tebamanya tosobola kumanya mutima gwa muntu ye omuntu ajja n'asaba omulimu ne bamutwala mu training tebasobola kukebera mutima gwe oba mubbi oba yaliko omubbi nga bwe mumanyi ebya Uganda n'omuntu bw'aba nga yaliko omubbi nga baamusibako temusobola nafuna ezo records so munnange si kyangu okumanya aba security companies baveeyo bagambe mbuno ono tumulinako records yali yabbako so munnange naye nga yo kampani ye yagiswazizza nnyo yagiswazizza nnyo naye nga yakikoze nga ye ng'omuntu suubira kuba mbuno baboosi be bavuddeyo ne bamutuma yakikoze ye ng'omuntu ate ye ng'omuntu kirabika mubbi alimu ensigo y'obubbi simbu mbeera kuba singa ebadde embeera yandyetonzeeko awo n'agamba bannange munsonyiwe oba nabadde noonya school fees w'abaana oba nabadde sirina kyakulya naye n'engeri yokka gye yabadde abaddamu ng'eragira ddala mbuno tafaayo olaba n'ababbi kennyini ng'oli mubbi bamukwata ne yeetonda n'abagamba munsonyiwe biki naye ono kirabika alina kye yeesiga oba alinayo abanene anyumidde waneeno wagambye buno ebintu obiraba bikwate mu kamera bannange ono ye proud mubbi munnange webityo ebibadde naye nga mubeere bulungi mweraba.